wabaddewo akabuguumiriro mu luggya lwa Bulange Mengo Obwakabaka bwa Buganda bwe bubadde bwaniriza Omulangira wa Bungereza owe Edinburgh Edward Richard Louis akedde okukiika embuga. Omulangira abadde wamu n'omubaka wa Bungereza mu Uganda Kate Airy n'abakungu ba Bungereza abalala era baaniriziddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ab'olulyo olulangira sako n'abakungu abalala mu gavumenti ya Kabaka. Bano basookedde mu ofiisi ya Katikkiro okusisinkana abakulembeze ab'enkizo mu Bwakabaka era Nnaalinnya Agnes Nabaloga abakwasizza ekirabo Ssaabasajja Kabaka Ronald Munnamutebi II kye yasiimye n'atonera Obwakabaka bwa Bungereza ng'abwebaza olw'enkolagana ennungi ne Buganda ng'ekirabo kino Omulangira wa kukitwalira Kingi wa Bungereza King Charles II. Obwakabaka bwa Bungereza nabwo buliko ebirabo bye buwaddeyo eri Obwakabaka bwa Buganda. Mu nsisinkano ebadde eyawamu mu kisenge ky'abagenyi Katikkiro banasoose kubayisa mu lugendo lw'ebyafaayo wakati wa Bungereza n'Obwakabaka bwa Buganda. On the 8th of October 1962, the Duke of Kent, Prince Edward, entered into this building representing Her Majesty Queen Elizabeth II and handed over to our immediately preceding King, His Majesty Edward Mutesa II, the father of Kabaka Mutebi II, the instruments that saw to the end of the agreements that the United Kingdom had entered with the Kingdom of Buganda. The following day, the 9th of October 1962, was Independence Day for the entire country, Uganda. Katikkiro ategeezezza nti okuva eggwanga lwe lyafuna obwetwaze bannayuganda bayise mu kusoomozebwa okw'enjawulo n'asaba abakulembeze okwongera okutema empenda ez'okusitula embeera z'abantu ba bulijjo. Ne tuba n'essuubi mu biseera eby'omu maaso nti byo bijja kuba birungi okusinga gino emyaka egy'emabega, anti era n'Omulangira ono Edward ayina essuubi mu bavubuka. Mu nsisinkano eno ekitongole ki Duke of Edinburgh International Awards kissa omukago n'Obwakabaka bwa Buganda ng'ekigendererwa kya kutumbula mbeera z'abantu. Era ffe tulowooza nti bwe tukwatagana n'enteekateeka y'Omulangira ne twongera okunyweza abavubuka ne tubayigiriza ebipya, kubanga buli budde omuntu yeetaga kuyiga, ate ekyo kiri nnyo ku bavubuka kuba baba bakyalina ebbanga ggwanvu mu maaso, ne tubayigiriza okubeera abagumiikiriza, kubanga buli kintu kyonna omuntu kyakola bw'atakiwa budde tekizaala bibala. Ono ye Mulangira owookubiri okuva mu Bwakabaka bwa Bungereza okukyalira Obwakabaka bwa Buganda mu bbanga lya myaka 62 egiyise. Ani Walukatamba, NTV, Akawungeezi.